Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omulabe waffe gwe atulaba wano ku program Julira Mukama. Omwanjuzi wo nze Dembe Herbert Sekanyumiza lye lyankazibwako ate ne ndyaniriza kubanga nzikiriza nti Mukama waffe Yesu Kristo ekitono akimpadde okubeera nga nkikozesa, ate era bwe mba nga nkikozesa okugulumiza Mukama sibaako na kwejjusa kwonna kubanga kyekyo ekyatutonderwa. Kale n'olw'ensonga eyo nkwaniriza nate era nsuubira nti bingi bye tugenda okuyiga nate olunaku luno olwaleero. Yeno program Julira Mukama wano ku 3ABN TV, obubaka obutajunguluddwa. Tuweereddwa programu eno okusobola okubaako naffe bye tusobola okujulira olwa Mukama waffe Yesu Kristo, engeri gy'atusaasidde mu bulamu bwaffe buno obunaffe ennyo. Ekyawandiikibwa mu Yokaana essuula ya 14 olunyiriri lunaaba lwa 5 olwokuna n'olwokutaano wagambira nti nno singa tuba mu ye naye n'aba mu ffe tusobola okubala ebibala, naye ate waatali tewali kye tuyinza kukola. Kale kiragira ddala nti nno mu bulamu bwaffe tulina kugulumiza Yesu Kristo kubanga yakola mu ffe okwagala n'okukola okwagala kwe. Awo nno gwe mukisa gwe tulina. Naawe atannaba kujulirako ku programu eno osobola okujulira bw'obanga olina akasimu ko nga kuliko intaneti, gendako ku mukutu gwaffe ogwa YouTube oguyitibwa Avento Productions, ojja kusangawo akasanduuke wansi nawe w'osobola okuteeka obubaka n'osindika ng'otubuwa komenti yo obanga otubuulira oba wandyagadde naawe okukyalako mu studio zino naawe n'ojulira Mukama waffe Yesu Kristo. Kale mu studio olwaleero tuli ba mukisa okukyaza mwami Mwesigwa Yusufu yagenda otulombojjera olugendo lwe Yesu Kristo gy'amugye nga bw'amuwaniriridde era okumutuusa wano waali na bingi nnyo ffe bye tutamanyi bye tugenda okumanya ye kennyini mu kamwa ke ng'abitubuulira. Ssebo tukwaniriza. Mukama waffe yeebazibwe. Lamusa ku mulabi waffe. Omulabi waffe era omuwuliriza wa TV yaffe eya 3ABN kulamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Weewaawo. Neneebaza Katonda akyalesa omukka ogw'obulamu okubanga gukyali mu nnyindo zaffe. Neneebaza n'omukisa gwampadde nze ani okulabika mu maaso gwa ndaba okujulira Mukama olw'ebikulu byankoledde. Amiina. Era mwebaza era mugulumiza. Agulumizibwe Yesu Kristo. Emyaka girabika ng'emito naye olugendo lw'empiseemu Mukama wange ow'omuggulu yalumanyi lwampisizaamu ssebo. Amiina. Era mugulumiza era nzize wano ensonga okumuwera obujulirwa. Aweebwa ekitiibwa. Tuweereyo essaala eggulawo mu butongole tuleme kumala biseera kubanga olabika entanda gy'ositudde nnene ddala. Onyongedde omukisa omulala ssebo. Mukama waffe ogumize obwekyo kubanga era osaanidde. Weebale Mukama kubanga ekiseera kyonna okwaga bibaddewo eri obulamu bwaffe. Weewaawo. Kwebaza Mukama kubanga nkulembedde okutuuka mu kifo kino. Ndi mu maaso g'abaddu bo n'abazaana bo awamu n'abaana abato Mukama nga nyiza okuweera obujulirwa olw'ebikulu by'onkoledde. Weewaawo. Nsaba Mukama byongere okundeetera okukkiririzaamu n'okukkiriza nti olugendo lwange lwonna ggwe mukulembeze waalwo. Weewaawo. Ate Mukama nga bivudde ku nze omulabi waffe era n'awuliriza naye kabikyuse obulamu bwe ng'ali mu nnaku ey'ekitalo ng'atuuka n'okulowooza nti ayinza n'okwejja mu bulamu bw'ensi eno akkirize nti gwe tomuleese era wooli ajja kusomoka. Weewaawo. Beera naffe Mukama oluŋŋamye buli kimu ekiri wano studio n'omukubiriza pulogulaamu omuwa omukisa okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Kale omulabi waffe omulungi tugenda kuwumulamu katono nnyo bwe tukomawo awo wennyini Mwesigwa atulombojjere biki
Yesu byamukoledde ne bwamusaasidde. Katudde kalira tovaawo. Twebaza Mukama ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu tusenga twafa dda waffe tuli bamaama nga ate ffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulamu oli wakati mu program Julira Mukama era nga mu studios olwaleero tuli ba mukisa okukyaza Mwesigwa Yusuf. Mwesigwa Yusuf avudde ku kanisa ekasaana SDA Masaka eyo nno nga yeeri obwa mmemba bwe naye nga bwe tuli abakristaayo tukimanyi nti osobola okubeera nga obwa mmemba buli jindi obe jindi naye ng'ate obuweereza bwo ate buli mu kifo kirala era tekyawukanako na munnaffe Yusufu nti obuweereza bwe ate buli kimaanya. Kale tuli bamukisa nnyo Yusufu ebisinga obungi sijja bikwogerera naye katugende buterevu. Yusufu naye yazaalibwa oba yatonnya butonnya kuva mu ggulu? Sebo neyanziza nnyira nebaza Katonda omukisa ogumpeereddwa okubeera mu kifo kino. Naawe kennyini okunkyaza. Agulumizibwe Yesu. Nzaani mu bannayuganda enkumu abali eyo. Naawe kennyini alaba omukisa guno wandigwagadde. Weewaawo. Naye tegunnakutuukako. Naye oba oli awo gujja. Weewaawo. Kuba nange nali ndaba nga simanyi nti gunantuukako. Amiina. Ng'ogwange bwe gwajja. N'ogwo gulabika gujja. Amiina. Mukama nga ye mubeezi. Amiina. Esebo. So ozaalibwawa? Sebo obuzaale bwange buli ku kyalo Kasaana. Ekisangibwa mu ggombolola y'Ekingo mu disitulikiti ey'Erwengo. Katulinawo Kasaana ow'Eruweero ne tubeera ne Kasaana ow'Erwengo. Naye ate waliwo n'ow'omu Nnyendo. Waliwo n'ow'omu Nnyendo. Nze ndi ku Kasaana ow'eggombolola y'Ekingo kumpi n'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Enkoni. Awo okwatira ku kkubo eryo eridda Kalamatendo. Tubulire ku famire eyo ennungi. Famire gye nzaalibwamu y'ey'omwami n'omukyala Kayondo Elisa era eri ku kyalo ekyo. Neebaza Katonda nti bombi maama ne taata enkuyege zikyabasekera zikyabakubira enduulu. Otyo era erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Amiina. Tuzaalibwa abaana 8 era nga mukulu wange asooka ye Mawanda George. Otyo ne tuzaako omukulu wange naye mu wa bulenzi ye Jjunju Nathan abeera mu bitundu by'erira alina omukyala n'abaana. Ne nzaako sisita wange bonna sijjaga nti ono mwagala nnyo oba ono mwagala kitono oba ono omusuusuubya bonna mbaagala kyenkanyi. Otyo sisita wange oyo ye Nakamanya Esther mukyala mufumbo era yafumbira omwami we ye Tabu Wilson. Bawangalira mu bitundu eby'ebusoga Jinja. Mukisa we guli awo Mukama era yaguteekawo nga bwe kiri nti bijja bigereka okuva eri Katonda. Omukyala n'omwami bonna basomesa ate bombi bakulembeze b'amasomero gye basomesa. Agulumizibwe Yesu. Amiina. Otyo sisita wange addako oyo bagamba mbu namufaanana. Anti mukulu wo. Mukulu wange bagamba bugambi gwe tokiraba munnange engeri nze gye sseeraba nnyo kubaza okweraba tewegulumiza nina kugenda mu ndabirwamu. Kati eri alaba nga ye alaba n'amaaso ge gennyini n'agamba kati ye n'agamba nti tufaanagana kati nja kugamba nti bagamba esebo. Kale otyo kisa kye Aleni naye mukyala musomesa naye Mukama yamuwa omukisa naye mufumbo. Amiina. Awo bonna benjogerako ba mu bufumbo obutukuvu
agulumizibwe Yesu Kristo famire yammwe ng'agyagadde nnyo anti bayibuli etugamba manyiza omwana omuto ekkubo erimugwanidde okutambuliramu naye aliritambuliramu talirireka bw'akula tasobola kulivaamu otyo sisita wange oyo yafumbira omwami Kakule Edwin era balina abaana bawangalira mu bitundu kumpimpi wano baliraanwa abo bali Ntebe ero gye babuukira mu bbanga ne bagenda ennyonyi baziraba emitala w'amayanja zibulako kutuuka kumpi nawaabo be basula abaffe otyo abo nabo Mukama bawadde omukisa mu ngeri y'emu b'endala awo ne ntuuka ku mukulu wange omulala ye muwanguzi Jemusi naye Mukama akyamukuumye gyali talina ttabbu yonna awo ne tuddako omukulu wange era ndi muto yadde mundabanga akuze nkulabira ddala benjogedde bakulu bange bagamba laba katoo kaffe kaako ke katusoose ku 3 katoo kaabwe mazima Mukama wa buyinza kali ku 3 otyo kayingira ebintu bino ng'akasaga nenga Mukama alina kyateekateeka weewaawo mwebaza nnyo Mukama otyo mukulu wange oyo mwagala nnyo kubanga neiba wange ne mujje tusula tuli ye mukadde wa kanisa mu kanisa ey'Ekasaana era nange gye nnyina obwa memba kati ate neiba wange kimanya kitegeeza singa nfuna obuzibu ng'omulabe sani alina kyapanga okuziyiza enteekateeka za Katonda z'alina gye ndi oyo Mukama gw'asindika ntaase kuba neiba amiina yekuteesa Ezera alina omukyala era nabo bagatte mu bufumbo obutukuvu ntegedde bali bulungi mukyala we Immaculate Kuteesa weewaawo era gye bali balamu bulungi amiina awo n'ogoba oyo mwebaza yayisa bulungi maama wange mu kiseera kye yalimu ng'amukuza ebbeere lya maama yalikuuma bulungi naawe n'olisanga ne ndisanga nga kalibobbo liri bulungi era ne linyonsa nyingira mu bulamu bw'ensi eno mu mwaka ogwa 1996 gy'oli abalamu wano nengerawo wali awo mu mwezi ogwa January omwaka 1996 omwezi gwa January esebo ennaku z'omwezi 21 amiina olwo lwe lutuuka olwa buli mwaka n'obeera ng'ojaguza njaguza amazaalibwa gange n'obinuka amasejjere weewaawo sebo otyo yadde ondabanga omuto naye siri muto nnyo nga bw'olowooza ndi mukulumu si mu myaka kuba emyaka ndaba onsinga naye ate ebirowoozo naye nange nyinako gwensinga oba oliawo waliwo nange abagalaisajjeeri banna ebikulu naye nga ate waliwo bali bampita muto waabwe kakati sebo Mukama ye nzize kumuweera buweezi bujulirwa amiina agulumizibwe Yesu eno famire gy'ovaamu Yesu mwali musiiza awaka tubulire ku mbeera eyo gy'okuliddemu efaanana etya nsebo katono awo kano nga nkyatambula bano baganda bange waliwo gwendekayo azembayo nange kenyini mbadde nkyali awo waliwo anyiigieko eyo tokewatuukaawo n'omala noneerabira kati gyefumbire otyo asigenda kusobola kufumba kuba kati nabikowa sikyabitegeera bulungi ebyokufumba lulinga lineefumbira Mukama mwebaza nti mu mwaka ogwa 2021 Joano mu covid akyatugoyaawo ennaku z'omwezi 7 omwezi gwali gwa January nafuna obufumbo obutukuvu amiina naawe n'onyweza omukyala ali ni Mwesigwa bambi era kuweera Katonda bujulirwa atuwadde ekirabo ekyezadde omwana omu gwe nina mu bulamu bw'ensi eno wa buwala gwokyalina nkyalina kubanga osuubira bingi eri Mukama weewaawo ate omanyi Mwesigwa nyeera agambye nti iwe talina kalungi konna kajja okukwatirira oba obutawa abo abatuukirira gyali mazima ddala otyo omwana oyo kisa kye eri erinnya ekisa twogera kya Katonda ekya Mukama waffe Yesu ye kisa kye a blessing ate Jacqueline ago gemanya g'omuwala waffe muto waffe omwana waffe ate omuzukulu w'abakadde bange amiina weewaawo sebo weewaawo kati sebo newondaba wano mu bino bye nyambadde omulabi agamba oba ngenda ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka naye waliwo eyabikoze
Mukama ye yabikoze naye ng'abiyisa mwoyo mu muto wange Mirembe Dokasi oyo yasembayo jjo lyabalamu wano nakuza omwezi 24 omwezi ogw'omusanvu 222 ono gwe tulimu yewangulira yayanjudde yatwanjulidde. Ekitegeeza naye ali mu lugendo lwe lumu. Nsumulula osuna ebiika byoyagala taata. Kaakati oyo ennaku z'emwezi ezo ze nkugambye yatwanjulidde. Teyayanjudde nno muntu yaleese nvuumuulo mu basajja yaleese wasajja oba Samwiri mu basajja waliwo yagamba nti mu basajja oli wasajja. Kitegeeza osukkulumye ku basajja. Yatuleetedde musumba. Emikisa gyongera okuyingira mu famire ya taata omwami n'omukyala Kayonda Erisa era twebaza Katonda efamire yaffe akyagikoledde ebikulu. Soko kwatiremu omulabe waffe omulungi ne wano mu kwanjula nina kyenjiga nti waliwo oluyimba lwenjagala ennyo nti abeesiga Yesu Kristo batambula naye era n'agamba nti nno ffenna tuyimbe n'essanyu nga tugulumiza Mukama. Bw'obanga olina famire yo ng'olina abaana bo ng'obawadde ekyokulabirako ekirungi abaana nabo bajja kutambuliramu eryo ekkubo eggolokofu. Kale nsanyuse nnyo okubeera nti famire yonna okufiira ddala ku mwana omubereberye okutuuka kwasemberayo ddala mwenna mutambulidde bubuufu obw'obufumbo obutukuvu. Amiina otyo Mukama waffe tumugulumiza. Tewali kye tulowooza nti tukikoze oba tukituuseeko olw'amaanyi gaffe. Katonda nga yakola byonna bye tutuuseeko mu famire yaffe nange bye ntuuseeko mu bulamu bwange byenze okujulira Katonda si mulala abikoze Katonda waffe. Tubitandikeko akati sebo tubitandikeko ebyo byojulira Yesu Kristo. Soko tubuulire kati ku lugendo lwo olw'obukristaayo Yesu Kristo omusisinkana ddi. Nga bwe nkugambye nti mu kuzaalibwa kwange kweko nzaalibwa mu kanisa eya Seventh Day Adventist Church ey'Ekasaana era nga kanisa nteeketeeke. Akaseera kano ekulembera omusumba Sempijja Fulgencio era naye asula awo nyine kumpi ku kanisa. Naye twajja tukuzibwa waka mu mpisa ez'okumanya n'okutya Katonda. Era nebaza maama ne taata abaatuteekateeka obulungi. Amiina. Bano bajjanga batusomeranga ebyawandiikibwa okuva mu buto. Twayimbanga ennyimba ez'omu butabo. Era ngenda okutegeera ng'ennyimba zonna kumpi ez'omu butabo ozikuba budiira. Nyinza okuba nga ennamba sigimanyi naye nga bwe lutandikibwa ntambula nalwo. Essebo. Amiina. Najjanga ng'atusomera ebyawandiikibwa ku nkya mu ttuntu n'olweggulo. Buli yafunanga chansi oba akakisa ng'asoma eri ku hard disk nga muwandiika otyo. Ekyawandiikibwa kigamba nti manyiza omwana omuto ekkubo erimugwanidde okutambuliramu bw'alikula tajja kulivaamu. Weewaawo kikulu era ddala kyaluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda. Weewaawo ndi wano ebyawandiikibwa biyitirivu ebiri mu bwongo bwange biseeyeeya buli biseeyeeya bitambula bwe biti obikozesa sebo mbikozesa. Era waliwo n'ensonga omulabi waffe omulungi okutegeera ebyawandiikibwa kintu kimu okubikozesa nakyo kirala. Naye nga Bayibuli etugambye nti nno ebyawandiikibwa Katonda mwennyini ate eddoboozi lya Katonda terikyuka. Kale kyonna bw'okisisinkanira ddala mu kusaba kwaffe awo teekamu ekyawandiikibwa olabe Yesu Kristo bw'atuukiriza ekigambo kye. Otyo biri muno musepeewo biri muno bitambula bwe biti otyo. Newankubadde nga olw'obulamu bwe tutambulira nti ebirowoozo bingi nyinza obutakugamba nti bikula wano naye ng'ate bwe mba mbitandise oba ng'oli musomi wa Bayibuli omanya nti ekyakijje wano kubanga mwenkulidde. Otyo Mukama nga yeebazibwe famire ennungi eyo. Mwebaza Mukama. Kakati Yesu Kristo gw'oviira ddala mu buto nga wamutegeera. Nga namutegeera naye Bayibuli etugamba nti omuntu asaana ne yeesalirawo
okwesalirawo akkiriza n'abatizibwa yalirokolebwa otyo nti atakkiriza omusango gulikola ki guli musinga kati kyenjogerako nti ebyawandiikibwa bitambula gwomanyi wekiri wewa omusomi wa bayibuli ensi ye Matayo essula ya 28:18 tukaawo ku lwabiri ndowooza naye naye waba si weewo olaba nga kyekyo ebyawandiikibwa bikola ki biba bitambula mu bwongo bwange. Sebo mu mwaka ogwa 2011 yadde nali mu kanisa naye okutegera kwange ku Katonda oba oli awo waliwo abagendayo nga tugendayo lw'abazadde nti abazadde bange ku nsonga y'ebya Katonda baali strict kyokora tewali lwe baavanga waka nga waliwo omwana asigadde waka nga mwenna mugenda ku church fenna tulina okugenda nabo ku church oyagala toyagala waliwo okugenda ku church mwene babalekaga muli eri mu kubamba ekulo muzannya mwepena ate nga bo bali mu kanisa bayiga ekyo abazadde bakikola nnyo abaana bw'omutuusa ku church ate kakasa nti omwana ali mu kanisa oba ali ne baana banne nga bayiga naye notomuleka ate kubeera nga ye yazze kuzannya ate gw'owulira ekigambo otyo era baafubanga nnyo ssebo ku nsonga eyo okumanya nti okubeerawo okwo ku church kwakoze amakulu singa taata mwami Kayondo yalemerwanga okusinza ne mugenda ku church nga bwe mukomawo mulina omumubuulira ebyabadde ku church naye n'abeeranga eyabaddeyo bemwayize kati oba wabadde wabweru n'amunyumiza ki yatuyitanga omu ku omu so emboozi yammwe yalinga mu bayibuli yatuyitanga omu ku ki omu ku munne gundi yasinzizza kati gamba teyasinzizza ate munna ajja agambe yabaddeyo agenda kubuuza lwaki gwe tuwamulabi ani yabuulidde olwo ne giwunya tegyawunyanga bamalanga kuggwayo ne balaba ani yayize obulungi ani atayize bulungi ne batuteekateeka olundi omulala tube nga tuyiga bulungi ani yabuulidde yabuulidde ku ki wategedde ki kikyewetwalidde yakijjeewa otyo era wafunyemu ki samoni ya taata ate abadde ku kyaki n'ebyabaddeyo ng'abitegeera okuyita mu baana ababanga bayize akulumizibwe Yesu era omwana eyamunyonyolanga obulungi byayize ng'ategeera nti oyo ye mwana asinga okusaayo ennyo omwoyo ku bintu bya Katonda badde ndowooza ng'amusiima ng'amugulirayo essaati oba empale waliwo nnyo birabo kubanga olutalo embeera gye twakuliramu si yali ennungi ennyo ng'esobozesa okuteekawo ebintu naye nga takukolezaayo ekitole era ng'alina engeri gyakulabamu ebirabo tebyetaaga genda mu dduuka kiyinza okuba kukoza kitole oba obadde olya ku binyebyo nogamba mwana wange wazeemu bulungi ebibuuzo byange ebinyeebwa ebyo n'olyako n'engeri gyakusembezaamu olabira ddala nga evudde ku ngeri gye wamunyonyoddemu n'ategeera ebyabadde mu kusinza gy'ataasobodde kubeera bwetyo bwe twaliisebo otutwala kati okutwala otulaga w'obatizibwa kati tujja naye setaani ono mukadde wange nga bwe kiri nti obubaka buno bugenda eri awuliriza ate n'alaba ali ebule ne bweya Yusufu nazaalibwa nga nnyina kuweereza Mukama awo wennyini kwatira mu katono nnyo omulabi waffe omulungi Yusufu yazaalibwa kuweereza Yesu we tugenda okutandikira katuwummulemu katono nnyo tudde ku program Julira Mukama. Kusiye BNTV. Kiriza gonda. Tonda atuyisa mu mbeera zonna zituyitamu tusobole okukula. Mwe tuyigira okwesiga Katonda. Naye Mukama yatulekera okwesalirangawo. Obutagenda mu ggulu kusalawo. Emirembe, essanyu wakati mu nseta. Sisinkano ne Mukama bw'oba onaava mu kubeera supplanter obeere Israel the blessed. Tetuteeka kubifuna
nga tuyita ate mu kumenya biragiro binamateeka. Tuyiga okubanguka mu byawandiikibwa. Gamba ng'okutukuza Sabbiiti ng'etteeka bwe riri. Okwagala abatayagalika. 3 paka 4 ng'eddiddwamu ku Sabbiiti enkya. Nange Yonasaani Matovu munnagomba. Lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama n'omwanjuzi wo Debe Herbert. Mu studios tuline Mwesigwa Yusufu atulombojjera olugendo lwe engeri Yesu Kristo gy'amusaasidde era engeri gy'amuwaniririddemu okutuusa wano waali leero ate n'engeri gy'amutwalamu mu maaso. Mwesigwa, otugambye wazaalibwa kuweereza Mukama. Kuweereza Mukama. Tandikirawo wennyini otutwale maaso otulagire ddala obuweereza obujja butya. Nakula nga njiganyizibwa omulabe Setaani ng'atawanya obulamu bwange. Nze muntu eyalwala n'akomayo era n'abazadde ne batuuka n'okulowooza nti Yusufu waabwe agenda. Nakulwa nga njagala nnyo abazadde bange kubanga nagenda okuzaalibwa baali basuubira kuzaala mwana muwala. Bw'ojja otambula olugendo gye navudde awo byali naye nakula nga njagalibwa nnyo bazadde bange naye nayisibwa bubi nnyo nga ndwalalwala nnyo. Bulwadde bwannumbanga ne bunguba nnyo era omusujja ne gutambula ddala ogumanyi ogwo gwe bagamba ogugenda ku bwongo nembeera mu mbeera enzibu. Naye neebaza Mukama mukadde moderator Sebo akyazizza wano. Mukama yawanirira obulamu bwange. Nge wakati waliwo ssente sola kuntwala mu ddwaliro ddene. Twakula nga tukulira ku kigaji omululuuza Kutyo n'empeke ezaaliwo ebiseera ebyo Panado. Kigaji naye nga siri ebikola amaanyi. Wabula nga Katonda mwayitira. Esebo. Naawe ebyo ebijjanja bisibwa omukisa. Weewaawo. Bikuume Mwesigwa Yusufu asobole okutuukiriza omulimo ogwamuyitibwa ogw'okuweereza Katonda. Sebo najja ntambula bwetyo. Omulabe Setaani n'agezaako okutwala eriiso lyange erimu era namalako ennaku nga 3 nga siramu. Twasomeranga ku ssomero nga liri kumpiko n'ewaka. Naye nga byokugambe ntwakula ate tuli bakozi nnyo emirimu gino egya bulijjo. Era Sebo ne bw'ondaba wano n'omulabi alaba engalo zange oziraba. Engalo za nti nkakaalukanyi enkumbi etambula yadde ndi munnamawulire enkumbi etambula era enyooka. Weewaawo. Sigikolanga kibonerezo wabula ekyo kyendi Katonda kye yakuwa. nina kukola kubanga onyiri lugamba muntu yozo mwono jange ekyokulya. Ate abazadde ekkubo lye batambulizamu liryo weereza Katonda kukola. Bulamu bwange. Twegamba omukristaayo yenna kimugwanidde okukola. Ffe tetulina kubeera ngalo bunani, tetulina kubeera bagayaavu, tulina kubeera bakozi kubanga kyekigulumiza Katonda waffe. Otyo? Sebo nga nsomera kumpi n'ewaka. Twakera okukola tuyoke tugende ku ssomero nga tuzukuka matulutulu. Sobola ate okukola ku mirimu ng'emmambi esaze tugende ku ssomero nga wafubutuse dda mu nnyumba. Kakati twali balimi nnyo abakasooli. Mu kiseera ekyo omulabe Setaani agezaako okwagala nzitira amaaso neme kuweereza Katonda kubanga bw'oba tolaba ate ebyawandiikibwa binayingira bitya mu mutwe gwo ng'obyesomera. Jjukira n'anakusomera ayinza okutaba na budde gw'oyagalira. So bw'obanga amaaso go gakola bulungi gwe mu budde w'oyagalira osobola okwesomera. Ne bannaffe abatamanyi abatalaba abali eyo babonaabona bambi okufuna ebyawandiikibwa. Omulabe Setaani agezaako kwagala okunzijamu eriiso. Naye Mukama n'agamba Yusufu okumpeereza obulungi alina okuba n'amaaso gameka? 2 era n'akikola Mukama. Amiina. Ngenda okugyayo ebisoolisooli omulimu wa kasooli obimanyi. Mbisiba mbikuŋŋaanya mbisibe
mpeze entuumo netike ntwale mu lusuku tulye ku ttooke ate ngende ku ssomero. Kaakati mu kukabwe nti nsibe mwalimu ekyali kisigadde nga kiri bwe kiti ekyo kyatunga liiso lyange era namalako ennaku wazinda basatu nga siraba obweralikivu bwali bw'amaanyi nti ndabika eriiso eridda naye nga liraba Mukama ng'alikuumiddemu munda muli bajjanjaba batikako omunnyo n'ebirala Mukama ng'eriiso akyalikuumiddemu munda era sebo ndowooza mweriri omulabi mweriri Mukama waffe yeebazibwe. Awo nempitawo neebaza Katonda nno obulamu bwange bwonna bwa bujulirwa nga sinnajja ku nsi taata naye yennyini katono omulaba amugjewo nneme okuzaalibwa mukulu wange oli anzirira nze ndyoke nzireko. Awo we yamala okuzaalibwa abatemu balumba taata ng'ekigendererwa kyabwe yali yakolamu ng'enjogera ennaku zino bweri ng'alinamu ku lyanyi kasente ne bamulumba mu dduuka lye ne bamukuba ebintu ne babyasa ekyennaku kye baakola ne bakwata omuggo gw'oyinza okuyita nga omusekuzo. Kati ebyo bya mukyalo eri abasekuzi b'ebinyeebwa mu abeeno omulya binyige ne bagumukuba ku mutwe wano era omutwe ne bagwaza naye naawona. Naye nakati nkugambye enkuyege zikyamukubira enduulu oyo bw'alifuna kyansi ejja wano ate bw'ali kubuulira ebibye biwanvu naye singa yava mu bulamu bw'ensi mu kaseera ako Yusufu ali wano teyandizaaliddwa. So omulabe yatandika dda okuyigganya Yusufu ansaanyewo ng'akimanyi bulungi nti Yusufu muweereza wa Katonda. Ekyo kye kyandeeta mu nsi era Mukama nga ye mubeezi nja kumuweereza. Genda mu maaso obadde otunnyonnyola engeri gy'osisinkana Yesu kuyitibwa ki kweyitibwa okumuweereza mugugu ki ogwo oguwewuka gwakutisse? Sebo bw'ondaba ninga omuntu ow'emirembe ennyo naye bwe weekiika mu buweereza bwange ku lwa Katonda amaanyi ga Katonda ngasaba ne gannyambako okuyita mu mbeera eyo. So nga ndi mu process n'eyokuweereza Katonda bwe ndaba Setaani gwagezaako okukozesa nnemesa obuweereza oyo muteeka mikono gya Katonda n'amunzigirawo era Mukama akikoze. Kwegamba gwe entalo zo wazikwasa Yesu? Nazimukwasa era mulabye ng'azirwana. Sebo mukulu Dembe. Yes sebo. Mu nsi muno Yusufu Mwesigwa gw'olaba era gw'owuliriza siina muntu gw'empalana. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Era bw'obanga gy'oli eyo ngolowooza nti bambinyiza okuba nga nkuwalana olimba sirina n'omu. Olina value eri abantu. Sirina n'omu. Obalaba nga Katonda bw'abalaba. Nga bw'abalaba. Kyekibakwagaza. Weewaawo. Newankubadde ng'oli ayinza okugamba nze kino naye nze sirina tabbu kubanga abantu bonna manyi bantu ba Katonda. Kakati buweereza ki Mukama bwakutisse? Sebo oluvannyuma lw'okubatizibwa mu maka gwa 2011 omusumba Nsereko Peter Male ng'ali Kasaana yali aweereza mu kitundu ky'e Masaka tekirimu musumba Mpata Fred. Natandika obuweereza mu kanisa era nenzija nga mpeereza mpola mpola. Tubuulira mu sabbiiti ez'abaana ne tujja mu kitongole ky'abavubuka awo natujja tuweereza Katonda mpola. Weewaawo. Bwe mala okubatizibwa ntandika obuweereza mu mpola era ntyo. Okubatizibwa kwange kwajja mu camp meeting eyo waliwo n'emabega nga bwe kugambye nti nali ntegeera Katonda. Maama bwe yagendanga mu camp meeting ne bano bakulu bange nga naawe ogenderako. Saagendanga. Gwe wasigalanga mabega. Nze nali njagala nnyo taata. Kale taata we yafuna obuzibu buli obw'omutwe nga yasigala tasobola kugenda eri
kati ngani babuuza ani anaasigala afumbira taata yenze era mu famire wano nga walina okubaawo omu eyeerondamu asigale aleme genda mu kampu afumbire taata omulwadde kati nze we baleetanga ani asigala bali nga bagamba nze njagala kgenda nze mbagamba nze nsigala nfumbira ani taata era nakuliranga nnyo ku lusegererwe nambeera naye era nakula nga nze mmanyi ku bazadde bange babiri maama ne taata nsinga kwagala taata ndi wanjawulo ku balala kuba abaana abasinga mu kutandika kwabwe batandika nga maama gwasinga okwagala okusinga ani taata nga ne Yusufu era naye yali bagiyita ekinyana mpindi ne kitaawe Yakobo ate era kitaawe n'amwagala nnyo era Mukama Katonda naye n'amuwa omukisa. Sijja kugamba nti abalala tebagulina naye nga nabo bagulina otyo mu lugendo olwo olinaana taata tuli ba mukwano era mmanya byayagala mu kiseera ekyo okubanga nze ndiwo nga sigenda mu camp meeting naye nga mu kubeera wano ne taata nina byensuwa bya camp meeting omwaka gwe nkugambye gwa 2011 wentandika okugenda mu camp meeting omulundi gw'ogusooka okugenda mu camp meeting era camp meeting gye nagendamu yali nabinene yakulemberwamu omusumba erinnya ndabika sikyalijjukira bulungi naye nga musawo yakulembera camp meeting eyo era gyali ajjukira bulungi mpozi gwenzijjukira ye yali omwogezi owokubiri ye musumba Keya eyo musumba Keya mujjukira bulungi nnyo naye ng'oli yali wasooka naye erinnya ligenze bugenzi kubanga mbadde saali recordinze walala naye nga camp meeting eyo yali yatambula bulungi mwe nategerera Katonda n'enzikiriza mubatizibwe. Bubaka ki? Obubaka obwali mu camp meeting eyo bwakola kinene nnyo ku bulamu bwange kuba nagezaako okufaayo nga we yali nti yali experience yange esooka ogenda mu camp meeting n'olyoka oggulira train nekuyingira netomera buli kimu n'olabira ddala nga mu butuufu nze ndi muweereza wa Yesu. Nakuza omwezi zaali 3 omwezi gwa 9 omwaka 2011 nembatizibwa. Buli muntu abatizibwa mu Yesu Kristo Bayibuli yatugambye nti omuntu yenna bw'akkiriza Yesu aba afuuse ekitonde ekijja. Ebikadde byonna ebyayita byonna biba biweddewo buli kimu kiba kifuuse kijja obulamu bufuuse bujja. Kati otandise okulaba ebintu nga tokyabiraba nga bwe wali obiraba. Tubuulire kiki nkyukakyuka ki eyali awo mu neeyisa mu bintu bye wali osuusuubya gye watambuliranga amakubo gakyuka awo wenyini wenjagala tugende. Enkyukakyuka yatandikirawo mu bulamu bwange. We tugenda okutandikira enkyukakyuka yatandikirawo mu bulamu bwe. Mulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN oli wakati mu program Julira Mukama mu kanyomero kaffe akasembayo tugenda kudda nga tumanya enkyukakyuka ezaaliwo mu bulamu bwa Mwesigwa Yusuf Katudde. Oyagala okuyimba oba oyagala okuyiga okuyimba? Hallelujah, 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 hallelujah. Weetaaga okumanya engeri gye basengekamu ennyimba. Solofwa do 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 mi mi so ebyengeri eyo twayimako mu primary do re mi fa so la ti do ti da so fa mi re do. Yes sir. Akyono kiralo okuyimba n'oyambuka bw'otu n'okkira amadaala naye akoba oyimbi ako kye kipimo akati do re mi fa. Omanyi amaanyi agali mu kuyimba. Ennyimba zino zeesigama ku byawandiikibwa. Ebyawandiikibwa si byesigama ku nnyimba.
program yimba nange ekuleetedde ekyokuddamu eri ebibuuzo byo byonna. Sinza Mukama. Tega 3 ABN TV ku ssaawa 3 okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi buli Saturday ng'oli nange omwanjizi wa program yimba nange Elizabeth Ndagiri. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwumulamu tukyagenda maaso ne Mwesigwa Yusuf era ng'atulaga engeri Yesu gy'amubedde. Otuuse awo obadde otugamba nti nno kati otandise okukyuka, otandise okulaba Yesu enkyukakyuka mu bikolwa mu nneeyisa otyo nnyingirira ddala obuweereza mu kkanisa y'e Kasaana era ekkanisa eyo njagala nnyo mukadde. Olw'ensonga yatuteekateeka yatandika okutuyingiza mu buweereza nga tukyali bato. Era oluvannyuma lw'okubatizibwa natandikirawo obuweereza. Ng'otandikidde ku ki? Nga ntandikira mu kubuulira ekigambo nga watandikira mu jjiya nga batuwa omukisa kubanga ebyawandiikibwa byali mu mutwe nga bwe mugambye nakati bizannya biti. Kati nga bwe baŋŋamba nti gwe ogenda ku kituuti kuba kuyisa mukka mu kuba kusenge kabiri byenzize mpulira nendaba ebitambulira mu layini emu nembiwa omutwe nenkaaka ekigambo kya Katonda kubanga gwe omulimu ogwampitibwa okukola nga bwe nkulambululidde mu ntandikwa yange essebo. Nenzija nga ntambula okuva mu mwaka 2011, 12, 13, 14, 15 maliriza siniya yange ey'okuna. Olugendo lw'okusoma tonalumbuuza naye era lwanduyiseemu lukwakwayo. Tujja kulituuka bonna lujja tutubuulira. Siniya ey'okuna ngimaliriza ngenda mu vacation eya siniya 4 ewa mukulu wange alirira okubaako kyenkola okuyita mu process eyo ey'oluwumulo oluwanvu. Era nali nkolayo emirimu gy'okusiika chapati. Tondaba wano era bwe ngenda nga nzize ewuwo njagala Rolex bw'oba okola bye sitegeera bulungi nga gw'oyitawo mu ffumbiro nga neekwatiramu essebu. Era mu kujja wano jjo nabadde njagala nkalyeko nalabye byakola tutabitegeera nabadde mu suuti yange era yabadde bweti naye namugambye sideeta nkwatemu si mu bubi tabulire kufumbira echapati akalimo kali wano essebu nakawumuzaamu kubanga nalaba nga tikakyansobozesa nnyo okuweereza Katonda kubanga sikwe kuyitibwako sikavumirira kalungi nnyo kubanga kankolera bingi mu prosesi y'okufuna omukyala kazanya kyamaanyi ako naye ndi wano mu buweereza bwange. 2016 gwanfuukira omwaka lyanfuukira eryaka omulabi wange awuliriza simanyi gwe buwanguzi ki bwewatuukako mu 2016 kubanga waliwo neyafuna entebe ewa pulezidenti kisanya nekyeyongerako naye nze mu mwaka ogwo lyali lyaka gyendi buli ekyali mu mwaka ogwo nkijjukira naye ebisinga ebyagulimu byali bibi nnyo eri obulamu bwange. Omulabe yalwana sebo omukadde wange atwale obulamu bwange mu mwaka gwa 2016 era Mwesigwa Yusufu bwe nasukka 2016 yenna ng'oggyeko emyezi 3 egisooka egyo gyalimu okuweereza Katonda kuba yadde nali engulu eri erira nali nsinza ne mukulu wange nga tugenda ffena ku kyaki yadde kyaki yali yabannaffe ab'engulu eri naye yali mu sectors ez'enjawulo yalina Luganda class ng'erina Oluzungu n'ennimi endala. Ekyo kyabangawo mu kiseera ekya lesoni eno wansi kubanga nze kuva mabega eyo lesoni zonna nzirina ozoziyiga ng'oggyeko ey'omulundi guno omulabe yakoze amaanyi nemegifuna naye yagenze era okugakola ate Mukama n'abaako gwe yakozeseza n'aginsindikira online era ngisomera online era naliko wano nga ngikubaganya ey'omulundi guno. Amiina. Ekyo nkyebaliza Mukama.
agulumizibwe Yesu neyaguno omulabe yayagadde enneme gifuna naye njirina era ogisoma omulabe yayagadde annemese ekitundu kino kooti eno nneme kuyiga kasisimuka era saakafunye nagenza okugendayo nga buweddeyo naye neebaza Katonda essimu gye nnina eyo kati simaati era si bbanga ddene nga ngifunye naye nayo nagifunye lwa buweereza kubanga mbeera ndi awo ku makyanta ganjula ng'omwana ayiyewo akasisimuka era sebo akasisimuka ntambula nako era ntunuulira okukasa nti ntambula nako kali mu lugendo lw'abajulirwa bali abaasooka ndowooza omulabi wange andaba nampuliriza tuli mu buufu bwe bumu gwasoma akasisimuka bali mu tulaga ba Martin Luther baani nkasoma taata Mukama mwebaza Yusufu yajja yazaalibwa olw'omulimu era omulimu Mukama nga yemubeezi nja kugukola naye mbadde nkulaga 2:16 okusomozebwa okwo bwali yeyenyumiriza okukuleetera okukiyita ekyaka mu 2:16 walina obuwanguzi bwatuuka waliwo gwe baawasa embaga waliwo yazaaliramu omwana waliwo yatuuka ku bwa pulezidenti ng'omulala wayingira paalamenti nze lyali lyaka nekyengujjukiramu nti naabo yadde baatuuka ku buwanguzi gwalimu akasana akatwokya akakambwe era waliwo omuyimbi oyo atera okutuyimbira ebibaawo mu myaka ebyo yaguyimbako gwali muzibu omusana nga gwokya nali ngenze ensome emisomo gyange njongereyo ku ddaala eryawaggulu advanced level nyingire mu sini ey'okutaano ninye kubanga olwo sinagenda mu lugendo lwa kusoma naye obwongo bwange mwattu bwali bukola bwali busaza yadde embeera mwe nasomera yali nzibuzibu naye bwe obwongo bwali busaza ate kasitoba nga tobuteeseemu kasasiro omanyi obwongo bwaffe buno Mukama Katonda abutuwadde ensi yonna teri muntu Katonda gwataawa bwongo naye kyoteeka mu bwongo obwongo kye bukwata obwongo bw'obupika firimu bujja kukwata firimu otandike n'ozoogerera naye obwongo bw'obupika ekigambo kya Katonda bugenda kukwata ekigambo kya Katonda ate ge magezi agasookerwako kale obwongo buteekemu ekigambo otyo obwongo nga bukola maliriza okusoma somewulira yonkoni St. Kerementi baŋŋambye nti wano togwanawo okusinziira ku magezi g'oyina vaawo genda mu ssomero erisingako wano sisita wange mwebaza Kisakye Allen n'omwami we Edwin Kakule nga banfunira essomero matiribona ogenda oyige liri ku Lwentebe awo baliyita Wits College Namulanda ssomero ddungi nnyo era liyita abaana bayita balaba nga mu masomero gonna ate lirimu n'empisa y'okutya Katonda yadde sirya kanisa abaana bakkirizibwa ogenda okusinza Mukama nteekaawo nyongereyo obuweereza ntandika emisomo gyange mu ssomero eryo omulabe Setaani yagamba tojja kusomerawo sebo mwezi gwali gwa 3 twakadda ku kusoma obulamu bwange butandika okukyuka guba mwezi gwa 4 emisomo gyange awo gyakoma bambi era ngenda okuva mu ssomero eryo nga bamanyi Yusufu agenda kuva mu bulamu bw'ensi nga kiki bulwadde kiki ekigisazaamu emisomo nyina embeera gye nalumbibwa olw'ensonga nyina obulamu bwe nakuliramu eno wansi obw'essomero olugendo lw'ebyokusoma sinalugenda naye olw'okuba nti nkulaga obuweereza n'omulabe Sterling gyagezako kubutaataaganya y'ensonga lwaki nkuzaayo kaawo naye tunaba tufunye omukisa guli omulala n'akulaga ku academic eri background naye awo ekyambaako nti nasomera eno okuva wansi nga nva waka bwengenda kusoma ate nalina omukwano ogw'abazadde kati embeera y'ekisolo nali sigimanyi ate nga nina omukwano gw'ewaka yadde nali mukulu omwana ayingira siniya 5 aba mukuluko naye nze obulamu bwange bwakulira wali nga bali mbalaba omuzadde takutika ne bwokiba ki kyemmanyi naawe wabanga mukadde wo gyali bw'ogendayo okko obudde buno waliwo embeera ey'essanyu ebeerawo n'omulabi wange era naawuliriza omuzadde bw'abanga gyali waliwo byojjukira ng'oli naye teryateetaaga kwagala kw'abazadde kati mu kugenda kwange ku ssomero okwagala okwo kubanga okukendeera nowulira nga kikutteko jjukira mu masomero agali advanced oba ag'obuvunaanyizibwa teri mwana kizibwa genda na ssimu kati nze muntu
nga sisobola kumalako lunaku 2 nga sogedde na maama oba taata manye taata bwali oba njogere ne taata ambulire maama bwali bakulu bange nyino bawulizaako bali batya essimu neekubeera ku lusegere kati essimu nga bwe kiri nti ndi wa mawulire communication empuliziganya ejibwawo bagikugjako wakati wange n'abantu bange tebanzikiriza kubeera na ssimu kitegeeza banjawudde ku bantu n'owulira nga tokyawera bantadde mu balala ate besimanyi kubanga ssomero pya kati ki ekyabaawo era nalina mu mukwano gwange omubamwita Kosima oyo yataasa nnyo obulamu bwange bino bye byabaawo okusomeza okubeera amasomero amapya ago nga twagagayingiramu si musango gw'abasomesa yadde abakulira essomero baani abo si musango gwabwe wabula bibeera mu bayizi ebitali birungi era nafunamu ngamu okusomozebwa mu bayizi banga bategeera nti ano nalabika avudde mu kyalo naye nga zze wanatunge n'ab'ekibuga kati mu process eyo competition yagaana yannema obwongo bukola naye nga bukolera ku peesi eyo gyensobola oba tutegeeragana sinnakufuna bulungi nkyagezaako kukwata ogenda kunfuna bulungi kuba ndi namawulire kubanga olwedde wansindise mu maaso oŋambye nti emisomo awo egyakoma kati njagala okutegeera kiki ddala kabasa kava ku ki awo njagala okukakubuulira awo omulaba alwana kati akabasa kajjira wali empuliziganya yawuseewo n'abantu abali ku lusegere bakugjeeko essimu yo kati bandekedde abapya abayingira obuyingizi mu bulamu bwange bemba nkwasaganya nnoonyeemu olujegere nduzimbe lwenkanenkane ku mukwano ogw'abazadde n'eŋŋanda ne kyaki oba ekkanisa kyakalubamu kati nembikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo essomero uniform oyineemu oli mu baana amazzi gakkekwa gabbula kati olina okwoza uniform eyeemu ndi muntu yayagalanga okubeera smart kubanga nali ediboy mu primary tewali ediboy mukyafu olina ediboy baba tebalonda bulungi kubanga byebimu ku bisaanyizo gw'onaayogera otya mu maaso g'abantu okiikiridde essomero ng'agasaati galabikamu kati nalimu oluyonjoyonjo olwo olutali lubi okutwaliza awamu kati olw'oluyonjoyonjo olwo nalwo luneetera obuzibu uniform nyina etya nyina ogikuuma ng'ekola ki nga nyonjo kyokka ate nyina gyambala buli lunaku baatuwa olunaku lumu lwa friday tulina okwambala not friday lwali lunaku lwa wednesday twali tulina okwambalangako ku t-shirt kati okutambulawo mpaka ku friday wonna uniform ate ku sabiti ogenda okusinza kati nze yakugambye nti nakulira mu kusinza manye omwana agenda ku kyaki bw'ayambala so kati kyekivaako akabasa nze Mwesigwa Yusufu bigattagatta ebyo wali wemba naawe empuliziganya n'ebyo empuliziganya kati ate otuuse wano ate n'ebyokwambala nabyo oyagala kuba muyonja amazzi tegalabika gabbula ontegedde nanyumyanga naawe weewaawo kati okusoma kuli okwaffe eri gyenva navangadde neetwala nsoma mu class nenzireka nenkola emirimu nenebaka nenfunayo akadde nga bukya nendivayizi kati bakutese mu kisulo maaso ku pepa ku bitabo ebiseera byonna bitabo kontenti oli yabanga mmala najjanga mugattagatta ngeno tuka mu bigezo nga mpitira waggulu kati wano kusoma kwa pressure kubanga essomero liri mu kuvuganya lya kibuga olinga musibe kati eva olina kuba ku kitabo ne pressure jjukira njagala nnyo okusinga nsukulume kubanga gye mbadde nsinga wano ndi mbanna kibuga ngamba nabo nja kugezaako okusinga ojjukira waliwo olutalo competition mweri mu masomero oyagala kutuuka wawakanirwa ate mmanyi bwe nsoma obulungi olwo omukoddomi wange kakule Edwin ansuubiza nti Yusufu okusinziira ku magezi genkulabe nageno wansi gweolina kuba looya era naŋŋamba bugambi nti kola kigambo kimu bwe kiti nkolera kitya kimu kola points 18 otebbu ebisigadde obindekere esebo ate ng'okusinziira bwe yali ayogera yali mwetefutefu okubituukiriza byonna kati nali nnyina okwagala okuyingira mu pressure y'essomero lino
kubanga abaana baawo bo bali sharp basomi ba kitabo nange mbayingiramu nange ntambula ekitabo ngamba temundeka kati awe wava akabasa omutwe ngugattako gutuuka gujjula guvaako supersaturated guvaako ne buflash bugira ne bukola ki ne butabukatabukamu ne computer egira ne bikola ki ne ka flash kayinza okubuguma ennyo nga okayiwako data omutwe gwabuguma mu kubuguma olwogwagala nsi njagala okusukkuluma ekyamazima ne guvaako gwatandika okuvaako nga vidiyo egenda kutuuka esooka mu ttaamu 1 omwezi gwali mu gwakuna omutwe gukola ki guvaako nze gwolaba simala gakkiriza difiiti nawulira omutwe nga guvaako naye nga sikiriza nti guvaako neŋŋamba gujja kuddako kwatiriramu omulabi waffe obulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN ebinyuma bigwa byokya mwami Mwesigwa Yusufu agambye bamugambye asome ebitabo abisoma n'omutwe ne gubuguma ne guvaako ebyaddirira ndowooza puroguramu eddako lwali bimaliriza kubanga mu butuufu akadde katuliridde empinga tekayinza kutukkiriza kusukka wano wabula twagala okwebaza kubanga obadde mulabi mulungi webale nnyo okufissa akadde okwota obuliro puroguramu eno nja kusaba mwami Mwesigwa mu bufunze obutasukka ddakiika emu ntanda ki kyosibirira omulabi waffe era n'omuwuliriza waffe wonna w'osinzidde okuwuliriza n'okulaba puroguramu kino kyenkusibirira entanda nga tutambula mu lugendo lwaffe olw'ekikristaayo tulina omulabe ennamba emu atulwanyisa si mulala ye Setaani agezaako nnyo okwekiika mu lugendo lwaffe tuleme okutuukiriza okuyitibwa kwaffe era bingi byaleeta mu bulamu bwaffe abusaanyeewo atulemese naye gano eno entala gye nkusibirira nti Mukama Katonda waffe ayina ensonga lwaki yasalawo oyingire mu nsi era yatandika omulimu muggwe ayina ogutu yajja oguggusa amagi mangi agabeera mu mbuto z'abamaama baffe agatazaalibwa lwaki mu gonna gwe wazaalibwa waliwo ensonga lwaki wazaalibwa ekyo bwe kiba tekinnatuukirira omulabe ne bwalwana atya tagenda kusobola kukuwangula newankubadde oyita mu kusoomozebwa essuubiro linywereze ku Katonda amiina nyigirizibwa naye baako gw'oloopera Katonda waffe ajja kukuwangulira webale nnyo mulabi waffe omulungi awo tetugenda kusukkawo olwakadde naye bwe tuli nadda omulundi oguddako tujja kudda nate ne mwami Mwesigwa Yusufu awo nno tulyoke tubimaleyo tetunnategeera atubuulidde akabasa naye engeri ki gy'ava mu ssomero era kiki ekyamuyinula kye tujja okudda nakyo tova ku 3ABN beera bulungi weraba